Kadama TV olwali tuze n'omulamwa ogw'okubeera nga musukuma ssente zammwe Uganda ne bazibba. Tugenda kubeerawo ne program eri detailed egenda obbabuulira kiki kye mulina okukola nga musukuma ssente mulina zikolamu ki n'okubeera nga mwewala nnyo abantu abajja ababalimbalimba nti kola kino okola kiri ziteeke wano. Ssente gwe nannyini waazo, ssente gw'ozifuga. Tokkiriza magezi mangi. Oyo omuntu akuwa amagezi amangi ye ageewe asobole okubeera nga naye afuna ssente. Waliwo Kadaama oba waliwo n'obubbi obutandise ogenda mu maaso ng'aba famire babba ssente, babba bammwe babba ssente, boyfriend babba ssente ne mubawa ssente ne bazirya. Kadaama ono agenda kunyumiza bulungi ekintu kino bwe kyabadde. Okusooka kankusooke nkuweereze message yasoose n'atusukumira then tweyongereyo. Hello nyabo. Kadaama TV mujeba mwebale tuweereza so webale nnyo byonna byetukolera naye tusiima naye mbuuza mu bannange waliwo engeri bannange bayinza omuba mu magezi nensindika ssente yange paka direct ku akawunti kuba nakamala osindika ssente waka ssente zonna bazibidde ngenza okubira ku mufuka baka kiringa ku akawunti yange zonna nga tekuli wadde bannange muka ku magezi nkole ntya bagamu tukozese STCP then ogikozesa simanyi bayikozesa sande miliyoni 3,10,000 zonna tebazitadde ku baziridde sobola kumpa ku magezi Akati nabadde sitegedde omukyalo oyo kiki yabadde ategeeza nti ssente baziridde kuba saategedde boosi gwe yaziwa ozisukuma yaziridde. Bano ab'eŋŋanda bye baziridde zaabulidde awo mu Western Union, so kwe kumubuuza boosi we ye yaziridde ani zaagenze zitya. Kuno kwe kwabadde okuddamu kwe. Kakati munnange bapasa ase balidde ssente zange kubanga nakutemu ssente zange nezisindika mu Western Union kuba bwe busoose ogendako mu Western Union bate sigendangayo bwengenda osindika ssente nga bangamba tezigenda direct ku akawunti wabula nina kuteekako omuntu azirisimbinga eri mu bbanka nange nga neteekako munnange muganda wange bali we namuteekako nga njogera naye ku WhatsApp ne mugamba genda okolaki genda oggyeyo ssente zange ozintwalire ku akawunti yange naye bw'onooba ozituuse mu bbanka ojja kumbulira buli kimu ekigenda mu maaso munaye nga nsindika ssente nze omukyala wange afuna ndagamuntu bangamba afune endagamuntu otusindika ssente ono gwosinza agenda n'endagamuntu n'amannya ge n'aggyayo ssente naye maama ssente zonna munnange yaziridde. Kati kyenneebuuza waliwo omuntu yenna asobola okukola ng'asobola engeri gyensindikamu ssente direct ku akawunti yange kuba munne yonna akajjayo olwamaze emyezi gyange ngenda nenga bakama bange bagende tugende nsindika essente era tabo tebalimi ne bantwala zaatuuka miliyoni 2,600 miliyoni 2,600 9 neziyitamu. Kati munnange ebyo nayinza okuddamu okuba kusomera muganda wange tanziramu naye sifudde ekyo kimuna ebibaawo nange saamanyi mbu muyaayo ensaba mpa ku magezi ssente mwenkoledde munnange kati ndi w'omuwalabu nyinga atandika obutandisa omwezi omupya ekirala sebo munnange badde nsaba tondaga feesi kubanga we balina abaana bange be baasigaza abaana baenya aka voice note kano kayite naye nga sirabise feesi kuba be balina abaana bange yakumpa ku magezi enkole nkyo ssente yange ogiyisa paka direct mu bank account then we naabanga neewonza
ndyoke mbasindikirenga ssente bo nga bo ensaba mukama wange n'ekirala ssebo mbadde mbuuzaamu nsobola okuteeka ssente yange n'embeera nayo nentuuka e Uganda nengikyusa kisoboka nsaba nziremu bambi kuba Western Union etema ssente nnyingi simanyi awo nenatuuka e Uganda nenzikyusa e Uganda banaba bantema bwe batya osimanyi nsaba kumba ku magezi kisoboka ssente yange gikyusiza e Uganda ema ngiterese bulungi